ne Oscar mumanye embeera egyalimu ey'obutamiivu ate obutamiivu butono nnyo obutakuleeta ddalu. Bruno K nkalaba akasajja kali well civilized, kamaanyi, kayina ekisa, kagenda ne kamuyamba. Kati abayimbi bwe wano bwe mbaga nti abayimbi abamu bali stupid, namuŋŋamba nti kati ovumaavuma nnyo. Kati oyo ali stupid yayonooneka yeetaaga rehab okusooka okumuddaabiriza. Baba agamba oli yamubba ssente anti bali abamuwa ssente abamanyi. Agenda abalumbe bamwongere endala. Yadde agala accountability ne bamubutula. Anti accountability kisinziira b'ozisaba. Tozisaba abantu ng'obateekako ettamiiro. Better disciplined. That guy must be disciplined. Abeere ne discipline. Bamukwate akwate abantu bulungi kubanga ali mu kuyambibwa kaakati. Yafuuka ddaddo wa maati kisiimuula talina makulu. Bw'omutunuulira yenna bw'ati kisiimuula kyennyini. Kaanya omwenge ne kafuuka stupid. Ate kati nalabye ng'ono munne waako akabudaabuda ayagala okukazza engulu ate katandise okukola bya kisiru. Ebyo by'ekisiru sira na mugogera nti Oscar bibiwumuze kuba tategeera is a door mat. Kyali awo rubbish rag. Takyalina makulu. Bano abalala actually Bruno K tonyiiga. Bano abayimbi baffe aboonoonesa abanywa enjaga abanywa walagi bakola batya. Tulina kuba budaabuda tonyiiga na kunyiiga. In fact kitwale ng'ekitaabaddewo oba mwamukubyemu empiya mu disciplining mukwate mpola mutwale mu rehab kuba yeetaaga rehab. Agamba tavanga kukuba kyategeera bulungi ne ssente z'alina mu nsawo amayine kyalina ozikozesa naye lwaki afuuka ekitagasa bw'aba amanyi ssente nti obulongo bwe bukyali bulungi. Ye obulungi alaba nti abalina okubeera obulungi bafaanana nga ye. Yayinza okugamba nti omwana wange mukuzizza abeerenga Oscar nga ye bw'afaanana baba agamba nti akyategeera. Is stupid akakkane. Roll down yourself, you Oscar. Roll down yourself. Roll down yourself. Leka banno bakuyambe, leka kufrustrating ate bakuyamba. Leka kufrustrating abakuyamba. Ate kino eky'Oscar tekirage ne baartist abala. Baartist abala bangi nnyo bebayamba ate ne bakyusa emidumu ne bagiweereza ate abazze okubayamba. Kati kaagala okwonoona erinnya lya Bruno K lwaki? Ate bonna baartist ababayamba bwe basinga okubeera. Kagamba nti Bruno K yali agezezzaako okuyambako ku bali abawunya. Tulina gye baalaga kitegeeza nti wana ab'engeri gye baayawukana nabo yali yakubawula. Kati ate oyo Oscar tomuwala byayogera obirabya ddala omuntu omuguwa eddalu byayogera asobola biddamu ebyo. Bali abawunya Bruno K abafunako ki? What did he gain from those people? Nze kyekintama artist wetufunayo abantu abalungi nga Bruno K. Is a young boy, is young, atiyogera bulungi, nvuuka mulungi. Enze wetufu amanze bwenfuna artist omulungi simukuba nyongera kumupromotinga muwa amayinja mayitirivu kyobola maze sikuba bebe kulu sikuba chameleon sikuba bebe kubanga manyi obudde okubutwala ne Bob Wine obudde okutwala okuzimba Bob Wine omu kisuka emyaka 2 ne sente billion so ngobana sente zibagenzeeko kuzimba amanya ko billions and billions of money. Kale n'olwekyo munnaffe Oscar simanya Oscani oba ado yagalowooza nti onoyogera ebyo otata ne Bruno K muziike mugundi ng'oleeta ettamiro lyo. Please drink your walagi, take you in the home owummule weebake sooka oweebakemuko ennaku nga 4. In fact senga tubadde tusobola baali mukubya morphine awummula that pain killer emanye mubagikuba owummula nofuna good dreams n'owumulira ddala n'owumula okumala ennaku nga 3 nga tosituka bwogera okusituka omwenge oba enjaga bikuweddeko okukkakkanya naye ng'ategeera tategeera omulaba yeetaaga rehab kati yeetaaga rehab asobola okubaala ng'avaayo namulaba nga yeekabyakabya naye abatamiivu bwe batyo abatamiivu omwenge bamuwebaasa Bruno K bwe yali bweti yezito wati yakwatako yaddi ekisinga omuluma yagende wa Kayanja amwendala Kayanja zaggwawo
Burundi ekimuluma mbu Oscar kutuuka eri nga bamugamba nti gwe twasooka okumanya gwe Bruno tugenda okumanya gwe mwe twammanya dde okuva olwo Bruno n'atabuka nze nga baamanya nnyo Oscar naye Oscar nze nga zaamumanya kinibadde mu gundi ya field ya art maybe he was not a very nice musician yayimbanga mu big time ne ba Resignature kale wulira ebyo sibiwuliranga nako Resignature ye mumanyi ennyimba ze nzimanyi naye oyo Oscar mwamutusibyeko busibi tetumumanyi we don't know him nywanjagayo nawalagiwo n'ebigoddo bye eby'embizi obeeraawo otherwise you're wasting our time. Thank you. To find out nenji nabadde ngezezaako naweerezaayo Alima ka voice note nempeereza nefuna masanyalaze ka voice note nembagamba please calm down eri gye tulaga iwasinga ssente bire bemulwalira lwanira wano buno busente bwa sale buli too small buli too little tamubeera excited with those 7 billion 2 billion is a 7 billion is waba wadde zijja mu katolo lwama yekka the 7.7 billion zijja mu katolo lwama yekka not all artists in the country little money sente ntono nnyo so abantu baleme kubeera excited because they are poor na China muleme kubeera excited nakwerwanyalwanya mutuswaza abantu balaba artist abaavu ate nga twagala kwebrandinga netulinamu naye tutandika okwerwanyalwanya tulaga tuli bannaku nnyo tetulina kantu konna ate nga bannaffe tetuli bannaku nnyo nga bannaffe abo balwanira obusetesente obutali tugende ku bigambo ebyakozeseddwa Alima n'amakulu tulabanga omukyalo w'amaanyi n'ebigambo ebyakozeseddwa okwevunanya kati nanti kyotona kutegeera nti generation kubaako kikyoyagala generation yamwe y'abasiru etandika na bivumo erina kuggwa na bivumo n'Alima generation anti si generation yamwe naye akola ki wa generation yamwe eyamulumbi n'amulumba n'amufuukira ettabwiye ate gundi si generation yamwe fiina masanyalaze wamwe waba generation yamwe oyagala kutegeera bameka Famaika yatuuse ku ddaya ery'okwogera mu bantu akyali wakitaawe akyasaba transport mwana muto tamuteekamu that's a young boys okitegeera wadde batandika music nga bato it doesn't mean tibali qualified to sit with big people like us kitegeera so abo tugenda kugezaako okulaba nti tubakkakkanya bakkakkane batereere bona twagala services zabale twagala beyombye bakisiru kubanga nebeyombye beekubakubaza siraba wagye balaga era basigalawo Alima asigalawo nga y'Alima nagana akawala kange kafiina amasanyalaze nagwe kasigalawo nga akaana kange tugere ku bbaluwa yawandise ebbaluwa ye mutuufu oyo Ibrahim Kasolo nanti yakati wabanga yagiwandiise walabyeko chairman nga agambye nti wawandiise kikya chairman yalina mandate ne powers to delegate anybody to write a letter kisinzira kati chairman ayinza okuba tebayetayagala kubeera dented oyo alina mu lubuto alina olubuto kazuwa tumuleetera ebyo ebintu by'abantu biki ne bagamba nti gwe gundi wandiika ne bawandiika ono n'asayininga sikiramu bukyamu bwonna bigenyagomanyaliza kaluki big eye ayina kola jana zakaluki babanga kye bamugobedde nga kikyo bwe tebamugoba mwana ati abakulu ate Isaac Rucha tugenda kupatiriza tugenda kwetiriza we don't sit down bali banyizeemu bunyizi nga boolabira abantu ababeera wamu tebaggwamu kuyombayomba kola ki akati ffe tolaba federation yaffe abo abantu abasinga bagivumaavuma wano bagivumaavuma naye kati yakoze comeback ate bo bennyininyini baartist bagamba mugikomyewo federation kuba tetulina kintu kitugata kitwogerera so president waffe Andrew Ben Kibuuka nze ndi vice we am just vice naye kati nkya actinganga president ali mu bintu bya Buganda nnyo atambulire so
anything, any question, wenga muzisuluwinga wange, wenga tutambuze ekintu. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabi ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.